Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe onakulonera tutunulira eddagala eryo eyitibwa ensogasoga. Ensogasoga bwetyo bwefaanana eyo gye bayita ensogasoga ennene ebeera n'ebikoola ebigazi. Ensogasoga entono obukoola bubeera butono. Eno yeyitibwa ensogasoga ensajja oba ennene. Ensogasoga eno kikulu nnyo osobola ogisimbako ewaka. Naye bw'oba ogenda gisimba ewaka togisimba mu luggya, osobola gisimba emmanju oba n'ogisimba mu nnimiro yo. Nnungi nnyo eziyiza laddu weebeera ekubye eyonoona byonna by'ebeera esanzeewo. N'oweeba ekubye muti esobola okuguyuzamu mu makkati. N'olwekyo ensogasoga eyo nnungi nnyo ekwata laddu. Weebeeri laddu tetera kukubawo mu miti oba mu bitonde eby'enjawulo. Ensogasoga eyo bye bimu ebirwanyisa amaanyi ago ag'obutonde agatera otulumba ku nsi. Laddu tetera kukuba wali nsogasoga. Tugeze oyinza okuba olina ekiraalo ky'emmanju w'ennyumba beera ng'osimbako ensogasoga ezo ku kiraalo ekyo, kijja kuba kikuyambako olw'ensonga nti laddu tejja kukuba wali nsogasoga. Ng'olina olusuku, olina ennimiro, genda ng'ozisimba, osobola ozisimba emabbali w'ennimiro. Ky'oba olaba ng'abantu b'edda baabanga nazo mu lusuku, nga kizibu nnyo okusanga olusuku lw'omuntu nga temuliimu miti egyo gye tuyita ensogasoga. Zaabangamu olw'ensonga nti ensogasoga zino teyaziryangako nva, zaamuyambangako. Kibuyaga wa lumbo w'amaanyi. Ebiseera ebisinga olusuku lwo oluba nga lusimbiddwamu ensogasoga ezo, kibuyaga oyo abeera tajja dduyisa bubi. Okuggyako n'ekirala ensogasoga kyeyamba mu abakyala b'embuto ng'obadde oli lubuto, eddagala lino ly'ojjoonaabako beera ng'oteekamu ne ku bikoola by'ensogasoga. Ensogasoga eno nnungi nnyo, egenda kubeera ng'ekuggyako ebyo bikuleetera okunafuwa. Beera ng'otunuulira nnyo ensogasoga eyo, bw'onaaginaabako egenda kuggyako ebyo byonna ebikuleetera okunafuwa, ebikuleetera okuggwamu amaanyi ng'oli mukyala wa lubuto, kwegamba eyongera amaanyi mu mubiri gwo n'okugobako ebyo byonna ebiyinza okulemesa olubuto lwaffe luno okubeera nga lukula obulungi, okubeera ng'omwana abeeramu bulungi. Ebeera ejja kukuyambako okugobako ebyo byonna ebitali birungi. Omukyala w'olubuto oba ogenda ginaabako, funa eddagala ery'enjawulo naye obeere ng'ogigattamu, ofunako ebikoola. Osobola okunaaba ensogasoga ennene eyo oba n'onaaba akasogasoga akatono oba entono, tekirina buzibu, yonna ebeera ejja kukukolera. Naye ng'ekikulu kya byonna omukyala w'olubuto kikulu nnyo obeere ng'onaaba ku ddagala eryo. Byebyo bye njagadde okubeera nga nkubulira ku nsogasoga eyo. Naye ng'ekikulu kya byonna gwe yambuziza ku nsogasoga eyo beera ng'ogisimba ewaka bw'oba osobodde, olw'ensonga nti amakulu nnyo okubeera ewaka. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbabulira. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 emu yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.